olunaku olw'eggulo twabaddeko awo ewa Maama Fiina Matugga. Yes, twabaddeko Maama Fiina Matugga mu makage. Muwala we yavaako erinnya lya Fiina gabadde mazaalibwa ge, so ne bakolawo enteekateeka awo ey'okumwagaliza ey'okumukolera kayiyo ka surprise birthday. So ne tuyitibwa tugende era olunaku olw'ejjo twasibye mu mmere. Wadde nga bamama ffe tubamanyi nti gye bali mu byalo twabadde mu kigambo mami, omanyi bw'ogenda Maama Fiina mami ekigambo mami kiba kikola nnyo, ogenda okuwulirawo Ibraka atandise mami wafunye Katonda, ogenda okuwulirawo nagenza okulaba Keizi mami tusanyusa okulaba, nange ne ngamba Seimo teekamu ekigambo mami n'ensindika nange n'entandika mami how are you doing. Awo nno nga tugenze kye basoose okutukola awo okusooka kutuwa mmere. Era kyovula nti abaana ku Happy Boys olubuto lwadde lunene sinze munene ali awo nadde nva mu mmere. Obulamu bwakufa bwakuleka abantu bafa babale ne bakulesa emmere, minisita bamulesezza emmere, natuse ku mmere nga Saimo ebintu by'ekitibwa bireke sooka olya emmere. Omugole bwe yajjidde awo emboozi yadde mpanvu nnyo yabadde nnungi naye ndowooza ekyakozeemu amawulire ag'amaanyi. Fiina bwe kukwata obukadde 5 n'abuwa muwala we mbunga ekirabo anaaye abagagga alubye mukola mukone mukwane mutufune mutuleke eno waffe mu bulamu gye tulimu nga twenyamidde notandika okugamba omuntu kwanze nabidde nga bampadde obukadde obwa 5 nga plan nyingi nnyo okwadeko n'okugula TV eno nekijjukira ndi obukadde 5 tobugimala jigula naye omukolo gwadde mulungi nnyo. So Maama Fiina actually Fiina amuyita muganda waliyanga muganda they are like sisters, so emboozi yabadde nnungi nnyo ndoza kansoke njikuwe Maama Fiina nga akola surprise ya muwala we emboozi awo katono nnyo ebirabo ebyamuweereddwa then tukumiwa tubeere nga tugenda mu bintu ebirala tuvaawo. Happy birthday to you, birthday dear Fiina. Happy birthday to you. Wow, mama. My sister. Oh, no sister. Yafuka sister. Hey, obanze mukulu obone mukulu. Oli mubi nnyo. Abooluganda. Waliwo akayimba ka bwene kabatera okuyimba bakayimba batya gundi segwagwe mu katuli kyennyo yowedda abooluganda okola ki Tulina ebbanja lyaffe nalyo yakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta akolamu Obedani amukanika badogande ku first hotel ngolo weeyitashi gamba ne ku dduuka mukubidde ne muga ne Fiina ze mpulira nkooyo obulamu bwange bugenda jangu nkubwira ebigambo ebinnuma ebisembayo nga Fiina avaayo ng'omutwemire ne kuzaala mu myaka gino emito owemula Happy birthday! Ozeza 10 n'emeka. Fiina bwewegaana emyaka sooka olinde bw'oba kubuuza emyaka n'opyuka obanga maama bano babitereka Ate wajja ku internet bagamba 17. babitereka Bawe gy'oyagala. Bawe gy'oyagala. obukulu yejo muli wano bantu bangi nnyo ne maama ne wali bavudde omusigale nga mutwagala Kikulu. kyembasaba nga we mujja wano Engalagawa. era ne woonawulira nti Fiina akukubidde kasimu jangu tojja lwaye naye jangu kulwa mukwano n'ekirala okubeera muwala Maama Fiina kugwe olabanga ekinene ne kunze ndabanga ekyangu sikirabanga kyamaanyi kuba kyennina kimala omutwalo gwenkoze wali wojja n'onsanga gwe gwange okitegeera kasitoma wange Keizi omulabye ne Keizi ne Saimo balabye nakula nkimanyi nti kirungi nnyo omuntu okuba n'omwana nga mukwano gwo nina bingi bye namiisinga
nabingi binandibadde nesasoba bituukako then Katonda najjampa omwana ono oba owekigwirawo nakuzaala ntya kati nenfuna omwana nga ndi muto nga siri mukyala mukulu nkyali mwana muto nkyali mu mbeera enzibu eyawusigalo kati bwe nazaala omwana ono ne mufuula nti yalina okubeera sista wange wona akuyigirize Idako. mubadde Bannange. ekirabo kisumulula bwemubaamu ebyokulya Abantu bakola ekirabo tebakisumula bwemubaamu banka yonna bana tozirika kanje nyaka lyawe kuno busajja kubana bunakolabo zino 10 zina 2 zina 3 Ana, zina 4 atano. Manyonyize nga nze naye tuli mu ggwanga lyerimu naye mu bitundu ebyenjawulo so kireka obulamu obuleka ng'onoonya kapito wa bukadde bubiri oli amuwadde omwana obukadde ataano okolesha tulina kyamukolera yensi naye abaana mwatandise otukolako emikolo nga tuzza Fiina yatugambye bannange nkimanyi muzze lwa maama nene wabata achem yagambye kumumwa yatugambye nkimanyi muzze lwa maama nga mutima agama sayimo kimanyi muzze kulya nange mutima nenkiwulira ngamba byonna Maama Fiina obikola naye sente z'owo omwana wo fuba okulaba ngezaffe ozaawula n'ekikulu kyabagagga kiri kimu omugaga tosobola kumanya akwagala wakati ogenda Maama Fiina wandyagadde kale okumwagala ku mutima ebyaddala omwagale n'okwala n'ekirabo okimutwalire naye ogenda omutwalira ekirabo ng'ogamba oba nanjo kyayo kati ekizibu ky'okubeera omugaga era abaavu gye muli eyo mweyagale nnyo kubanga mulina abaagala abadda wakati ffe tetugezesebwangako gano nze nkubuulira mazima tetugezesebwangako osobola okukwata ekirabo kyakadde n'okiteeka mu Maama Fiina naye nange omutima gugamba ke mutaddemu akadde ajja kumpaayo 10 kati bwe buzibu kati Fiina agenza okulaba nga tuli bangi ffenna tukuba enduulu twenna tulaga tuli basanyufu nagana kimanyi muzze kulya naye singa emmere eba evuddewo musigale nga mutwagala ntugamba nti kale wetuli n'emmere eyo yandisigadde but anyway thank you so much mwebale kubanga ate mwatwaniriza n'omukolo mwebale kubanga ate mwagutambuza bwe gutugayo gwakoze eki bwe gwatambudde anyway